Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media UG. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fad gemanya tuwebaza okulabika nti mutambula naffe na bwekityo tubasaba okusubscribinga, okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulabika nti tutambula ffenna amawulire agaliwo ga nnaku era nga tutandise ne ka video clip ke mulabyeko ak'emmotoka eyafunye akabenje dekabusa. Baagibaddemu be bannaffe batuli bulala family. Tuli bulala family bano bakazanyikirizi naye ng'ettutumu balifunidde nnyo ku mukutu ogwa TikTok gye bateeka content waabwe asanyusa abantu. Ba content creator era nga bafunye nnyo ettutumu era nga bafunye nnyo n'obuganzi bannayuganda. Kino kibaleetedde obutakoma performingira ku TikTok naye abantu batandise okulabika nti babayita oba bafuna bookings mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nabo ekityo bannaffe bano babadde balina show wali mu Western Uganda mu district y'Entungamo era nga we babadde bali mu kkubo lyabwe ku Masaka Road okwo Mukama Katonda n'abagezesa n'akabenje kano era kabalese nga bali ku bisago by'amaanyi nnyo nnyini ddala. Mukama mulungi nti ku bonna akyabalekedde obulamu era nga mu kaseera kano kye tulina okukola kwe kulabika nti ate tubasabira Mukama Katonda asobole okubasuusa bonna. Okusinziira ku information gwe tufunye eriyo abakyali mu mbeera embi ennyo ennyini ddala. Omwo nga mwe muli azannyanga musiraamu ono aliko oxygen then ne kojja Kimbowa oba tata Kimbowa lyerinnya lyakozesa naye embeera esi nnungi n'abalala era nga information tujja bba tubaweera ddala wano okutegeera embeera abaana bano gye balimu. Naye nga ekikulu mu byonna nti Mukama Katonda obulamu akyabubalekedde ng'era ffe eddimu lye tulina ng'abawagizi baabwe kwe kulabika nti ate tubasabira. Abaana bano ng'era bwe tubalabye baavaayo okwolesa ebitone byabwe mu ngeri ey'enjawulo ate nga baaninga. Tukimanyi bulungi nnyo nti embeera eri mu ggwanga ya unemployment era nga abavubuka ab'enjawulo bafindinga ways ku butya bwe bagenda okusurvivinga mu ggwanga Uganda. Kakati awo ne weesanga nti abalina ebitone byabwe babikozeseza bulungi naddala ku social media kuba trend gye tulimu ya alternative media nti omuntu asobola okukozesa social media eno n'asobola okuhaninga. Kakati ne bannabitone omuli ba comedians omuli abayimbi tulabye bangi nnyo nabo abajjidde mu eno line nga babayita bayimbi ba TikTok omuli abaana bano nga ba Liam Voice, ba Unknown Prosper, abaana nga ba Victor Rose era nga batandika abayimbi bano betuyita ba TikTok ettutumu baalifuna nnyo mu biseera nga tuli mu pandemic eya COVID era ne bakuba ennyimba zaabwe ne ziyitawo ne bafuuka ba superstar. Kakati ne ba TikTokers bano ab'enjawulo omuli Sibitoka, omuli Tata Kimbowa, omuli Jose Chakala amanyiddwa ennyo nga Landlord, omuli Mama Nakanjako, baana bangi nnyo. Patricia ono tumujjukira bulungi nnyo, yayingira industry nga mwana muto nnyini ddala era yali wali mba triplets Ghetto Kids nga gye yatandikira kaliya ye nga dancer. Najja bwaze nga akula gye yajoiningira abantu bano n'ayingira ne mu art ono owokulabika nti azanya performing art weyegatibwako bano banna abatuli bulala group nene nnyo bwe basobola okulabika nti batambuza ensonga era nga bafunako shows oba shows ez'enjawulo baba bookinga ne bagenda ne baperformingira abantu naye ng'ekintu kino kyaviira ddala ku TikTok. So bafunyemu ssente nnyo nnyini ddala bano ba Mickey Sims Tufane ne ba comedians abalala TikTok beereese. So mu kaseera kano abaana bano buli wabasanga obuzibu obufaananako bwe buti bannayuganda omulimu gwe tuba tusigalizza
naddala abawagizi baabwe abanyumirwa content w'abaana bano kwe kubasabira kuba abaana bano wakati mu kuba nti ebbula ly'emirimu ly'amaanyi bavubuka bangi nnyo abaresortinga mu mize emikyamu nga banoonya finances. Tulabye abaana bangi nnyo abeenyigidde mbubbi mu ghettos ez'enjawulo. Bobo tula background y'abaana bano era ba ghetto youth abasinga. Naye omwana bw'asalawo nti wakati mu kuba nti Uganda omuntu ne bw'asoma kiba kizibu okufuna omulimu, nze kankozesa kitone mu Katonda kye yampa ng'omuvubuka nga nkozesa internet eno nga bwe kiri nti ye trend, nsobole okulabika nti nsitula ekitone kyange then n'okuhaaninga kuba abaana bano bafuna endorsements ez'enjawulo ne big brands okitegeera. So basobodde okulabika nti basurvivinga mu mbeera ezifaananako bwe zityo financially. Naye okusinziira ku mukulu Jose Chakala tafunye buzibu, ndowooza ye teyabadde mu mmotoka eno. Avuddeyo n'agamba nti abantu b'entuŋŋamo babaddeyo ne show era ng'ekyaliyo wadde bannaabwe bakyali mu mbeera mbi, abamu baliko oxygen, abalala bakyali ddala mu critical conditions, naye abasigaddewo nga balamu basuubiza nti bagenda baperforming era ne babasaba okujja okulabika nti ate bakola ki, babawagira mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So tusaba Mukama Katonda abaana bano asobole okulabika nti ate abasuusa wabagezezzaako nnyo okuinspiringa abaana abalala okulabika nti bajoininga ekintu kino, naddala abalina ebitone oba oli awo beewala emize, obwavu n'ebbula ly'emirimu eriri mu bavubuka okusingira ddala gye bandiwaliriziddwa okukola, naye ne basalawo nti waaye katujje eno twetetenkanye ate ne Mukama Katonda ababeeredde wa kisa nti ettutumu balifuniddeyo, ate buli muntu w'obeera n'ettutumu n'olikozesa obulungi ekiba kiddirira kwe kulabika nti ofunamuko kamwanyi. Akamwanyi ako koyinza okukozesa okulabika nti okyusa obulamu bwo n'obw'abantu bo ababa bakwetoolodde. Naye nga abaana bano nkakasa bulungi nnyo nti Mukama Katonda ajja kubeera wamu ku saidi yaabwe, basobole ate okulabika nti ate basurvivinga, basobole okulabika nti ate basimatuka enjege eno n'okugezesebwa Mukama Katonda kwabataddemu. Naye nga ekisinga okuba ekirungi nti bonna balamu, okusinziira ku information balina ebisago by'amaanyi nnyo, naye nga obulamu bo bakyabwina. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti Mukama Katonda bw'akulekera obulamu, okusoomoozebwa kuno kwonna kwaba akutaddemu biba bigezo byatuwanga abatonde, naye obulamu bwe buba nga abuleseewo kitegeeza aba akyakuwadde chance ey'okwongera okulabika nti otambula n'okukwasaganya emirimu gyo, okusingira ddala mu mirimu gy'asinga okwetaazaamu kumusinza na kumutenda na bitendo bye byonna, olwo okwotuuke mu maaso ge oluvannyuma lw'enkomerero y'obulamu bwo ng'akusiimye. Naye ng'abaana bano bwe batyo bwe bafunye obuzibu ku Masaka Road eyo. Masaka Road eyo nno kaafuuka kattiro era nga katutte ba celebrities baffe bangi nnyo, naye ng'okusingira ddala yasingira okukola amawulire y'enguli Amani Basudde. Ono nno nga akaamutwala kaali kabenje akaabalukawo mu mwaka eyo gwa 1997 era nga Uganda yannyogoga nnyo ng'omukulu oyo Mukama Katonda amujjuludde. So tufiiriddwa nnyo ba celebrities bangi mu mbeera za bubenje era tetuyinza kubamenya kubamalawo, nga n'akabenje akasembeyo okutwala munnaffe ndowooza ali Baby Deo sita yafiira mu kabenje. Tujjukira n'alimpa Ronald yasimatuka, naye omukyala gwe yayimbanga naye oba gwe yali naye mu mmotoka Lady Grace yayimba Layira, naye akabenje ke kaamutwala ku lwesse muto. So ba celebrities bangi nnyo abafiiridde mu bubenje obufaananako bwe butyo. Tujjukira n'omukulu ndo omwana yali muto, Eddie Cham oyo wali wa big talent. Tujjukira omugenzi Dennis Rackler, ono yakuba akayimba yali hiti nnyo,
tugenda kusula mu ndongo, twagala kuba ndongo, oyo mwana naye kabenje ke kamutwala. Baana bangi nnyo abafiiridde mu bubenje, oba ba celebrities baffe bangi nnyo abafiiridde mu bubenje. Naye bwe kiba nti Mukama Katonda abaana bano abagezesezza ne bavaayo bonna nga bakyayina ekyengera ky'obulamu, tubasabire n'abali mu bisago basobole okulabika nti babivuunuka, bongere ate okulabika nti basanyusa bannayuganda nga bayita mu art. So abaana bano TikTok eno enyumira ddala nno, era wakati mu kuba nti tuli mu ggwanga nga ebiyinza okustress nga bingi nnyo kuba oba okyali awo tolina byakola ng'omuvubuka, oba okyali awo nga towulira ababba beegabanya omusimbi, oba okyali awo ettemu ery'enjawulo, kuwambibwa kw'abantu lwa byabufuzi, bintu bingi nnyo ebistressinga bannayuganda. Naye ate abaana bano bagezaako okulabika nti babasanyusa via internet, TikTok, Facebook, YouTube, emikutu gyonna gye bakozesa okulabika nti basanyusa bannayuganda. So bwe batuukibwako obuzibu obufaananako bwe buti, kikakata ku buli munnayuganda okuvaayo okulabika nti ate abasabira Mukama Katonda abataase, basobole ate okulabika nti basuuka, basobole ate okulabika nti beeyongerayo n'obulamu, okusanyusa, okuweereza bannayuganda. So Musiraamu y'omu ku bempuliddeko abatali mu mbeera nnungi, n'abalala bwe tunaaba tufunye information ku mbeera gye balimu nga Taata Kimbowa n'abalala bonna, kuba gurupu y'abantu bangi. Patricia abadde n'ekikangabwa kyamaanyi nnyo, naye Mukama Katonda amusobozesezza okuwona. Tujjukira Patricia ono yafiirwako muganda we, muganda we oyo era naye yali mwana wa triplets Ghetto Kids, kaali kabenje naye ko kaali kaggaali. Tujjukira nti ba Good Life bye bali bagiwadde abaana bano. So omwana oyo n'aluuzinga obulamu bwe. So Patricia afunye entiisa mu mbeera ezifaananako bwe zityo, naye tubasabira Mukama Katonda asobole ate okulabika nti abasuusa, asobole ate okulabika nti abagumya baddemu okulabika nti baweereza bannayuganda mu kisaawe kino ekyakatemba, kuba omulimu babadde bagukoze bulungi nnyo ng'abavubuka abato, ng'era ba-inspirings abaana bangi nnyo okujoyininga. Naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media. Tubasaba okusubscribinga, okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe. Salaamu alaikum wa rahmatullah.